abasumba b'abalokole nga bakulembeddwa Bishop David Kigando wa Christian Focus Center boogedde ku nsumba za musomo muna balozi asibujinga ez'okuma oli gwasanze nga yita ku Salt Radio ne Salt TV basiro kwa na moli otuziddwa mu Kampala ne benyamira engeri kitundu ky'empuliziganya kya UCC okuli mu kuvaayo okuma ku bujinga bigambo bya Isa ku mpewo. Tetwagala kukola mirimu gya UCC. UCC is government. UCC bwe banga ine ekikyamu kyeraba ekikozeseddwa nga mwenna bwe muli concerned nga bakikoledde ku mpewo ng'empewo ekozeseddwa bubi. Let UCC do its job. Bagamba nti bazibatuukirira omusumba ono okumuwabula ku ngeri gy'alina okugeramu eri abantu n'okweyisa obulungi eri abantu wabula nabo yamabaliza abavudde. Si kumwegaana lwa bubi naye olw'ensonga nti atuukiriddwa emirundi mingi nga awabulwa aweebwa amagezi ebintu byalina okwewala okukola bye tulowooza nti ffe tetukkiriziganya nabyo ng'abalokole yenaga nti oba mmwe temubikkiriza nze byenkola era byenjagala. Naye ffe ng'abalokole twasaidina layininze naye tetusobola kukkiririza buli akola ki buli akola. Bakayinza okumubona n'okumulisa amanga abalokole olw'engeri gy'atabudde mu kitiibwa ky'obusumba ne mukyala we. Olw'ekyo tatuvunaanyizibwako tetumuvunaanyizibwako buli byakola byonna bireme kutunuulirwa nti ekkanisa y'abalokole y'ebikola. Ekkanisa ye n'enzikiriza ye tetuli kitundu ku yo. Ekkanisa y'abalokole bwe mubeeramu ettabi lyonna eritabala bibala Katonda yagenda oddijjawo so sinze. Wegendereza omusumba akusumba ne bwembanze kasita olaba ndimu entiisa ndimu obutakkiriza ekintu kyonna kyolaba nga si kya bwa Katonda tolina kikutuuza wano. Simbula odduka embiro otudde awantu omuntu omulaba kati mwogerereyo mufuumuka mpolampola naye omusajja ono alina abakazi babiri naye omusajja ono essente azibba naye omusajja ono alimu okusabira okutonotono mwogera butonotono toyogera butono. Simbula senguka misana bonna nga bakola batya nga balaba ogenda obeera awalala naye gwotwala nogati ndereero kamuwulire era bwayomba omuwulidde bwatandise neero kati lindako gwe lindako tannaba bw'anajjako ekkooti ngomanya nti atuuse wavumira. Yes, buterevu kujika media kwoli nkubuzaako nti wasuza otya wasiibye otya kansubire nti Sunday ekutambulira bulungi nnyonnyo ddala. Oyo nno gw'ova okulaba ye mukulu Pastor Serwadda Joseph era nga talina kigambo kiwoomu kyonna kyonna eri omusumba Pastor Bujingo. Akatambi ako bw'okawuliriza ennyo oyinza olowooza tali ku Pastor Bujingo naye ate era bw'oyongera n'okawuliriza nnyo oyongera okakasa nti ddala ebigambo ebyo yabadde abiweereza Pastor Bujingo. Ebisinze okubeera nga bikubya Pastor Bujingo ennaku zino ennyo ke katambi akafuluma ng'omukulu alina essaala gy'asindikira abo abamulwana abalabe be naye ng'essaala imbi nnyo, saala yakufa, saala yakubonaabona mwenna abasinga mwagiraba nagibalagako ku mukutu guno. Kale kambongereyo naffe twekyayi twetaaga tukowoole ku Lusifa ebyaddala tusaba sitaani tukusaba ekituufu kima abantu bo okibambaze mukama okibambaze oyo kennyini asabira abaana baffe okufa n'ebikolimo byabwe olw'abantu okumucriticizinga n'okumusaba accountability ku ssente abantu ze bajja mu nnyanja tukusaba omutte ate mutte bubi bweba motoka mukubye guleeda ate omunyize compressor tewavaawo yadde olwala webatulanga bakola bu interview bw'ekitemu webatulanga bakola bu interview bw'ettima taata yanukuza muliro babyemitima lagira sitaani bw'alinnyanga eryato aveeko agwe mu mazzi omulambo gwe gunywa amazzi mpaka lwe gulyabika akkirire ku ntobo y'ennyanja ate bw'atuuka eyo ekiyinja ekiri ku ntobo y'ekyennyanja kimwebakire n'omulambo gwe guleme kudda amagezi gabe gafuula obusirusiru. Buterevu ku mukutu jika media kwokyali nziramu n'enkujjukiza nti gwe
atannaba kubeera nga subscribinga ku ssaawa eno yennyini era naawe atannaba kubeera nga olikinga munange nkusaba obeere nga vidiyo eno ogimpeera butereevu like tubeere ng'ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sanna ka vidiyo ako kansubire mukalabye nsonga zikyali za Pastor Bugingo zikutte wansi ne waggulu abantu banyiivu abantu basunguwavu okusinziira ku ssaala Pastor Bugingo gye yasaba ng'asabira abalabe be ng'asabira abatamwagaliza ng'asabira abamubanja Pentagoni kakati akatambi ako kaleetera abantu bangi nnyo ddala obusungu era obutambi obw'enjawulo ne butandika okubeera nga mwanatu bufuluma ng'abalala basabira Pastor Bugingo essaala ze yabasabira naye zimuddire ng'abalala boogera ku nsonga ezo nti essaala eyo ekyamazima yali nkambwe nnyo nga bw'okiwulira era Pastor Bugingo ne bamusaba agitunulemu addemu yegayirire Katonda essaala eyo bwetyo ebeere nga esazibwamu. Sala yali nkambwe nnyo nga bw'okiwulira era emabega kaawo ndowooza katambi wakalaba kubanga nakakuleetera ku mukutu guno ogwajjika media. Musaala ezasabibwa mulimu n'essaala eno gye nali saakulaga kankulage akatambi katono nnyo n'oluvannyuma nkomewo tweyongere maaso. Ayi Mukama kabaka wa bakabaka watugamba okusonyiwa ne tusonyiwa Bugingo tumusonyiye kimala ebbanga ddene Mukama Bugingo akuswaza Mukama Katonda wange kabaka wa bakabaka leeta amaanyi go leeta ekitiibwa kyo obwa Katonda bwo buse munange nsindika omuliro nsindika faya nsindika amazzi nsindika ennyanja mu maka ga Bugingo nsindika ebyonziira Mukama Katonda wange kuŋŋaanya amaanyi go gonna olage Bugingo omuliro omulage ekyokya Mukama ebigambo bino byengenda okwogera bigenda wa Bugingo ebigambo bino Mukama bitegeka amaanyi Mukama watugamba ali kukowoola ali kutenda amaanyi ali jajoli ali konkona ku luggi lwo Mukama oli muggulirawo tutuno tukonkona tuli ku luggi lwo Mukama tusaba otuggulira Mukama twala faya twala Mukama sindika amaanyi wa Bugingo sindike wa kabaka Mukama gwe mwennyini gwaba mwekolerako kubanga ali ku linnya lyo lyaswaza Mukama nsindika omuliro nsindika amaanyi nsindika omuliro muliro wa Bugingo nsindika muliro wa Bugingo nsindika amaanyi wa Bugingo nsindika omuliro fire wa Bugingo nsindika amaanyi ga Mukama omwoyo gwa Mukama okuteneza kwa Mukama kugende wa Bugingo kumukwateko emirambo tukoye ekimala Bugingo Mukama muntu wa Setaani nawo kiraba ayononye abantu endiga nyingi ezitategeera Mukama eziri maka ga Bugingo ezitategeera Mukama zakutte. Ayi Mukama kabaka wa bakabaka wagambo yaligoberera oyo yekalibera mu amagezi alikiriza nga talabyeko Mukama alibera w'amaanyi tukkiriza wadde tetulabyeko tulina okukkiriza togenda kumulagako togenda kukola amaanyi wayiluli humazetenilumazatini Mukama Butereevu kujjika media kwokyali subscribinga nkusaba n'obwewombeefu obw'ekitalo ne vidiyo eno obeere nga bw'otyo ogimpeera like ensonga zikyali za Pastor Aloysius Bugingo zikyakutte wansi ne waggulu. Kansubire omukyalo oyo mumwerabiddeko mu ssaala ebadde enkambwe ennyo ddala. Akatambi ako katrendinze nnyo wiiki eyo gye tukubye amabega kabadde so positive katambulidde ddala mu ngeri nga buli omu alina okubeera nga akeerabirako era nga omukyala yakakola era asabye nga asinziira ku ssaala Pastor Bugingo gye yasooka okubeera nga asaba ne trendinga nnyo ku social media nga agisabira abalabe be abo bonna abatamwagaliza abo bonna abamusaba Pentagoni. Ssaala yali nkambwemu nnyo nga bw'okiwulira naye n'omukyala essaala gyafukumudde kansubire mugyerabiddeko essaala ebadde nayo nkambwemu kakati
awo nno osasirira Katonda eri Bugingo asaba ate neno omukyala asaba kati bwoba Katonda ne weewuunya ani gwemba nnyanukula ani gwemba ndeka naye nga ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu okuzzaayo ko katono ensonga zino zonna we zatandikira ku mukyala Irene agambibwa okubeera nga yali mu overnight emu eyo Pastor Bugingo nga munono bagamba nti mwe yafiira era nga bingi nnyo byatambuzibwa nti omukyala ono yafiira ku chaachi eya Pastor Bugingo gye yali agenze mu overnight mbwere eyo gye yaddusibwa n'atwalibwa mu ddwaliro Mulago nga yafudde ddambo bamutwala n'engoye tayina byambu byenkugamba mwali mubiwuliddeko era n'abantu ababyogera nkiwa nti mubamanyi bulungi akabutambi obwo bwatambulanga nnyo wabula ekyasinga okubeera nga kinyiiza abantu kwe kubeera nti omukyala Irene yatuuka okubeera nga aziikibwa naye nga Pastor Bugingo ensonga ezo tazogeddeeko nga bagamba nti owaaye omuntu abadde asabira mu kyakiyo lwaki obeera togenda at least noba kubagiza lwaki at least noba totuuseeyo tofunayo omuntu omukukunavu mu chaachi nogamba nti kamusindikeyo aberenga bwatyo abakubagiza kubanga oli abadde memba wa chaachi era nga kigambibwa chaachi yali agiruddemu nnyo nga bw'okiwulira naye bw'owuliriza essaala Musumba gye yasindika ng'asindikira abantu abagezako otambuza ebigambo ebifaanaganako bwe bityo owulirira ddala nga Musumba alinga ategeeza nti waliwo eyagula abantu abo nti kisitoola ekyo kyandibanga weewaawo kigule mu ngeri ey'okugezaako kubeera nga basuula chaachi ye. Nyongera okujjukiza nti Pastor Bugingo y'omu ku basumba abakyasinze okubeera nga balwanibwa y'omu ku basumba be bakyasinze okubeera nga balwana teri amanyi ensonga ki nengera ensonga zeekuusa ku politics ate nga bwe mukimanyi ne machachi mwennyini mulimu entalo nnyingi nnyo ezirwanibwa era mu ggwanga lino gwe kyolina okubeera nga okakasa abasumba be bakyasinze ebikolobero nti nabo beerwana bo nga bo era nga okusinziira ku ssaala Musumba gye yasaba olabira ddala nga akatambi ebintu bino bibagenda boogera ku Irene yafiira mu chaachi bandibanga waliwo omuntu weewaawo oba abiri emabega oba abiteeka mu ssente okubeera nga bitambula nga bagezaako kubanga basuula omusumba Bugingo akatambi akeraba okawulire nnyo owulira ddala nga bino biyinza okubanga before waliwo omuntu ali mu kubeera nga akuma mu kintu ekyo omuliro yensonga lwaki ne Pastor Bugingo teyagezaako kubeera nga weewaawo akiwa obudde bali bagala n'okubeera nga bateekawo embeera ti omukyalo oyo yandibanga okufiira ku chaachi waliwo mbo ebyama ebikusike nga n'abalala bagamba simanya Pastor yandibanga yamusaddaaka ebigambo ebifaanaganako bwe bityo neno nyongera okubajjukiza nti abantu bangi nnyo bafiira ku machaachi ne mutabimanya nako abantu bagenda ku machaachi nga balwadde nga chaachi ye last option wagenza okubeera nga anoonya obuddukiro oba okusobola okulaba nga awona naye Katonda nazza bibye n'akomekereza nga afudde era bangi bafiira ku machaachi lwakuba tebituuka mu mawulire bikomeeyo lwakuba n'omusumba naye asaana okubeera nga anenyezebwamu nti singa story nebeera ntuufu nga ddala omukyala yafiira ku chaachi weewaawo yandisaanye n'agenda ku poliisi ensonga n'abeera nga aziripotinga poliisi n'ebeera nga bwetyo ezitegeerako naye ng'ensonga gye tuliko essaawa eno ya ssaala era ng'essaala wenkugambira ekutte wansi ne waggulu eno Bugingo bwaweereza n'abaana b'oku social media we baweereza kwegamba ebibuuzo ne bijja nga bigamba nti olowooza Katonda ssaala yaani gy'agenda okubeera nga ayanukula butereevu tujja beera nga amawulire bwe tutyo tugakutuusaako gonna ku mukutu guno ogwa Jika Media. Nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribe gena maaso subscribing oliking okommenting ate era osharing tewerabira kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video
empya. Nakugamba wosanga kalango nawonna toka skippinga kubanga engiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Butere video ino jakubera nga ujimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujja ng'okwo omukama abampera ekyo kyennyini nnyini ekyemusingira ddala okwagala. Wekumire bwekumizi ku mukutu guno likinga subscribinga mu comment section mwe tubeera tusisinkana tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo okusinziira ku video nga bw'ogirabye osobola okugenda mu comment section nawe n'obeerako n'endowooza gy'onteeramu ne tubeera nga ate ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Nawe alina kyoyagala okubeera nga otuwabulamu nga omukutu tusobole lusisinkana mu comment section n'obeera nga otuwabula oyina oyagala tutereezeemu beera nga oteeka okuwabulako wansi mu comment section tujja kuba tukyusaamu nga wona ab'otuwabudde singa by'otuwabudde bibanga bwe bityo bitegeerekeka tujja biteeka mu nkola. So twesinkane mu comment section butereevu. Kale munzikirize mbaagalize Sunday ennungi akuume atakuumira mpeera mweraba.